abagenya batukyaliddeko mwebale kujja mwebale feel at home, feel at church. Eno ye England Luganda Seventh-day Adventist Church. Waliwo omwogezi omagamba nti ye church yokka mu the USA eyogera mu lulimi oluki esinza mu lulimi Oluganda. Physical church I'm talking about. So feel at church kama wo mukisa katwebaze omutukuvu Katonda kitaffe Mukama tukwebaza nate okutukulembera Mukama nate n'otuleeta n'okusina olunaku lwa leero. Katonda nge nkusaba Mukama omwoyo mutukuvu akke abeere kufuna ku lwa leero Mukama ebigambo bigenda okugira bigambo byange naye ebiro ebigambo Mukama biva ku ntebe y'ekisa ffenna Mukama tubitwale era bikole amakulu mulamu waffe tubisabe Mukama kuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku lwa leero guliko ekyokuyiga kinakola kiriko omutwe ogugamba nti salawo leero. Woogwa kapaati ako salawo leero woogwa nga wetuwulidde nga batusomedde mu Lubereberye 3:6 olugambe nti Lubereberye 3:6 lugambe nti Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Nti naye gwe muki gwe mubiri. Bino singa tujjukira bana ebyali mu kiseera kya Noah tujjukira nti mu budde obwo mu biseera bya Noah the world ensi yali nga kugamba yeyonoonese nnyo era Yesu yagera n'agamba nti era buli kibeera mu biseera byaki eby'oluvannyuma nga bwe kyali mu biseera byani bya Noah. Nga tutandika abooluganda amasaba mu nsabire nga mu Yeremaya 9 agamba nti Mukama n'assa ekigambo kye mu nze nneme kugira bigambo ki bigambo ebyange kubanga ebyange tebikola bakulu. Mukama yaba ayogera kuyita mu nze. Ekyokubiri kye mbasaba nti omanyi zino gundi tuzaganya devices zaffe zinene toba nazo nnyo era emisira ebisinga distractinga nnyo ate nze nganze brother sinakola like live example living example nti oluusi wembanga nfukamira okusinza essimu lwekuba ate weekuba oluusi abankubye nga tebalina nansonga nkulu ebankubisa essimu oba oli awo ne spam calls nezinkubira so abooluganda tulina okumanya nti olutalo tulwana si lutalo lwaki lwa mubiri omulabe alwana era oba kisoboka agafenafena okutulugula okujja kutinga mu kya Katonda okutussa okutudistractinga. So essimu zino wati tuzikolesa tuzitekemu si mu silence naye tuzijjeko sawa ziri sawa 5:57 nja kuba maliza by saa 6:30 sijja kutwala budde bwamwe bungi. Yesu yagamba nti nga wekyali mu biseera bya Noah wekiriba ne ku nkomerero nga omwana w'omuntu akola ki ajja nti omusomi waffe musomeko mu Matayo 18 olunyiriri olw'omwenda twongere okulaba Yesu warning si zakola ki zeyatuwa 18 olw'omwenda agamba bw'ati era obanga eriiso lyo nga likwesittaza jeemu okusuuliwala kyekirungi oyingire mu bulamu ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro ng'olina amaaso g'oli obanga olaba eriiso lyo likukola ki wetusoma okuva mabega kaawo va mu lunyiriri lw'omusanvu Yesu yalaga nti ng'alaga amakulu nti bannange obanga omukono gwo gwegutwala mu kukola ki mu kwonoona wati ikola ki gujjeeko obanga liiso lyo ogamba kino kindaga nti obwakabaka bwa Katonda abooluganda waleme kubawo kintu kyonna oba ku mibiri gyaffe oba mu bwongo bwaffe oba ku mikwano gyaffe oba ku b'eŋŋanda oba ku bazadde baffe awo tolina kikunyama obwakabaka bw'omu ggulu. Nti Yesu yatulaga nti of course teri muntu ayakola na mukono gwowannaye waliwo ayagala okuba nti Mukama nze ayakola na mukono gumala oba waliwo omuntu ayagala okuba n'eriiso erimu era n'eriiso obanga lirina obuzibu ogenda wa musawo okutisha n'akola ki olabe bulungi naye Yesu agenda nti obanga liiso lyo mukono gwo
gukussa mukwonoona wakiri gujeko kikusinza kiri more important okuyingira obwakabaka n'omukono gumu than okuzikira n'emikono emeka. Naina muganda wange Uganda, kazini wange yaŋŋambanga ngenza okufa ng'alina amawuggwe nga gonakola ganga saaki kane smoking segi ngaita kufa n'amawuggwe akola kati tekingasa. So naka Oluganda okuzikirira n'emikono ebiri tekitugasa wa Oluganda. Ffenna ebirowoozo byaffe tubiteeke ku bwakabaka bw'omuggulu. Ensi eno erina bingi nnyo byetuletera, distractions nyingi nnyo nga bw'okiwulira, distractions ezitujja ku Mukama Katonda waffe ne zituteeka ebirowoozo byaffe ku by'ensi. Ate n'abantu nga Mukama yayogera mu lubereberye nti the Spirit of God tegulwanaganya na muntu, just tuli bantu buntu. Ennaku zino ekkanisa ya Kristo abantu tusazeewo okuba ne pride, okuba ne ggume, tetugambwako, kwegamba tetunenyezebwa. Naye ate Yesu yagamba nti gwe njagala nkola ki? Munenya. Bw'otaka kunenyezebwa emitima gyaffe gikakanyaze nnyo in that omuntu okukunenyaako ate okijja mu busungu oba olawo nekasa n'okola ki? N'ogivaamu. Abooluganda wonenyezebwanga oba kugambako oba omwoyo mutukuvu naye mutukuvu naye atunenya kiro na misana. Naye abantu tusazeewo kukakanyaza emitima gyaffe nti amatu tugakoze gutya tugazibye eri okwenezako omwoyo. Oba oluusi n'abakadde oba ne mukwano gwo w'Oluganda naye Oluganda kino ekintu kyokoze mutuufu. Era bwe tulina kyoga nti waliwo omuzi omu yagaa nti tulina kintu kyoga nti munaye who am I to what? To judge. Kino kyoko like acceptance, wekimu acceptance and acceptance. Ti gwani aŋŋamba kuba gwani akola ki? Anenya. Some mu omusomi waffe somereko mu Psalms 84 Zabuli 94 olunyiriri 10 n'olw'olumu. Twengera okulaba what heaven means, oba kabaka bw'omuggulu tekitegeeza ku ki? Kufa abantu. Zabuli 94 olw'ekumi. Kubanga olunaku lumu zisyazo zisinga olukumi. Njagala okuba omugazi mu nnyumba ya Katonda wange okusinga okutuula mu weema ez'obumu. Kubanga Mukama Katonda y'enjuba engabo. Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa. Tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Amiina. Nti wakiri okubeera a servant, Bible oluzungu okubeera servant mu bwakabaka waki? Olunaku olumu lusinga eki? Abooluganda byonna byotulaga nti ffenna ebintu by'ensi bireme kutujja, oba amaala gaffe oba ebintu byonna ebidistract nga bireme kutujja ku mulamwa gwaffe. Tuyita mu bingi, tufuna ebizibu bingi, tufuna okusomozebwa kungi. Kugamba ensi eno ate abantu balowooza nti okukkiriza Yesu Kristo ebizibu byonna gakola ki? Kyonna kiwedde bannange. Mukama kulaba example luli twali mu kusaba n'okusiiba wano ku kanisa. That Monday when agenda ku mulimu olunaku lwonna bannange lwali totally nagamba Mukama nti kino ekiri olunaku lwali tuva mu kusaba n'okusiiba ku Sabbath. Naye Monday omulabe yanwanisa kuba yena tuwa ku mulimu bwe paka yena vaawo nakolo olunaku lwonna nabanga buli kimu kigoyenze ewo nga buli kimu kugamba kiri upside down, not according to my expectations. Naye nenjuka nti Bible egamba tetwanagana naki na mubiri na musaayi naye olwakutulana with powers kugamba ate ekyanjula kundaga nti yes Mukama Katonda ali nange era nenga kola ki kumusaba nakwewoka mu maaso ga Katonda. Trust you mean the next day everyone back to what? No. To normal. So abooluganda okusomezebwako kungi ate bwe gwengera okusemera Katonda oba oli awo oluusi n'ebintu byengera okukola ki? Okwonooneka. Abamu bajja kutendewalira kugwamu amaanyi agambe naye bannange. Naye ate kyemasaba abooluganda nti abakristaayo abakkiriza twerekereza ebintu bingi. Twerekereza amasanyu g'ensi, twerekereza obulimba kubanga ennaku zino bannange nze nkyayoko n'amaaso gange nti obulimba bwe buyisaawo abantu. Atalimbye
obona abakwisa abamugamba kale kanimbe ko wano nkole ki mpitewo Mukama Katonda teekata na kibi. Tulaba nti Ibrahimu ye father of all believers, right? Ibrahimu yagenda naye manti Sara ki muganda we mwanyina naye ng'ate wokituulira logically era ali mwanyina kubanga ali mwana waali wa kitaawe naye kuba nti waali bulimba abantu abamu tukootinga ekibi naye wano sinza omubi ennyo naye tujjukire nti Adamu ne Kaawa ekyabagoya mu Edeni kyali kibi eki tebyali bingi kyali kimu obutabuza Mukama Katonda kyakola ki okujeemera Katonda naye obanga ojeemye mu kantu kola nti kano nedda kali insignificant Bible yemega nti amenye ekimu amenye ki ennaku zino abooluganda okulimba bannange okulimba abantu tulimba casually nti casually nti okulimba is just part of us ate tujabira mu maaso katugende mu maaso twalaye mu actually mu abasomera lesson mu Yokaana yagamba Yesu yagamba nti muli ba kitammwe ki Setaani kubanga ye okulimba from day one kirino mulimba from day one era omuntu ennaku zino okulimba kuli so casual kuli so casual nti kyabuki kyabuli tetukyamu na buzibu bwonna ekibi ennaku zino abaana bakona twenyumiriza mu kyo nti okola ekibi niwenyumiriza namu ogambwako ate oli akugambyeko n'abanga ki omubi. Tuleka kusoma Oluganda tusome mu Bebulaniya essula 3 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana. Hebrews chapter 3 7 to 8. Yes. Agamba bwa mutuuse wa Buganda agamba bwati kale ng'omwoyo omutukuvu bw'ayogera nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mukusunguwazibwa nga ku lunaku olw'okukemerwa buddungu temukakanyaza mitima gyammwe nga mukusunguwazibwa. Abayisirayiri bali banakatonda bado kimanya ekyo abalowone sikyo era Mukama yabajayo mu Misiri ng'abayolekeza enseko eki ensuubize naye mukuza kwa bameka abatuukayo kubava mu Misiri basatu babiri I think babiri basatu out of abantu 10,000 z'abantu bameka tulabe wano mu Bebulaniya nti temukakanyaza mitima gyammwe abooluganda leka temukakanyaza mitima gyaffe leka tuleme kwewolereza leka tweweeyo n'emitima gyaffe n'omutima gwaffe gwonna leka tuleme kulekayo 3% leka tuleme kulekayo 1% oba 0.5% kubanga gyoleseeyo eyo ate omulabe gyagenda kukolesa okukola ki okuzikiriza twasoma nti oba omukono gwo wakiri oyingira mu ggulu nga tolina mikono than okuzikira n'emikono ki gyonna. Abooluganda Abayisirayiri baava e Misiri naye olw'obujeemu bwabwe olw'okukakanyaza emitima baali mu ddungu emyaka ameka 4 anamunduzi bantu baali muno kubanga ensi ensuubize yali wala nnyo nga balina okutambula emyaka 4 okugiddukako nedda nnyabo ne ssebo baali mu ddungu olw'obujeemu. Ekigambo kya Katonda kazayogera ekigambo mu kubala nti si mwana wa muntu okuddingana ku bigambo bye. Katonda kasayogera ekigambo it is final fa abantu fa bagezako okubendinga according to our own what tusome abooluganda omusomi waffe mu Matayo 13 olunyiriri lwa 15. Matayo 13:15 agamba bwati omutima gw'abantu bano obusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima n'okukyuka n'embawenya. Abooluganda omutima gwabwe gusavuwadde n'amatu
gawe gawulira bubi n'amaaso gawe bagazibye. Kyekyo tuzibye amaaso abooluganda. Ekibi, amalala, okwegulumiza, okwewolereza, obusungu okusunguwala nga tugambiddwako bituzibye amaaso n'emitima gyaffe negikakanyala. Jo twabadde ne maama Sente twagenze ku family eno abafiiriddwa omwana bambi yali emyaka 26 gyokka egy'obuto. Omwana ono yaliko mu magye naye taata we yatunyonyodde nti yabadde nnomo kagamba abadde nekyo ekibadde kimusumbuwa kumala omwaka gumu n'ekitundu, naye omukufa kwe ekiro ekyo yali very normal. Yali ekyemi kyeggulo nga bulijjo naye ananywa ne kyayi we nga tekadde kugenda okukola ki okwebaka ngana bitukabukanaku sikyo. Naye awo ate teyavaawo neyeesika. EMT ne bajja ne bageza ko byonna byakola waliwo nga nti basaana okusala waneeno nga tasisa ne basala wano okuteekamu tube okukola ki, naye yagenda okubaawo nga olwedde mufu nenamutwala. Abooluganda kino kitwaga ki nti life is full of uncertainty, nti abooluganda obulamu bugwe nange situmanyi kiddako. Abantu gamba nti hanange nja kwenenya nga ntasoma katikisimu konfirmasiyo namukwano gwange twali primary 6-7 yawo. Namukwano gwange nga tugenda okusoma then tuvaawo nga waliwo penitensia wamujimanya abaliko abakabiki okwenenya. Lumu twali tuva kukola penitensia nga tudda waka ffenna oli n'avuma munne ekigambo ekinene nagamba kasita ngenda kwenenya eki enkya okitegeera ekigambo nakati nkyakijjukira naye ekijjukira kyamuvuma naye njukira kyayogera mu kasita ndaba nja kwenenya enkya wafaaza akole ki asonyiwe. Era abasinga ku ffe tulina endowooza eyo mu mitima gyaffe nja kwenenya Mukama naye alaba kampitawo buyisi. Abooluganda omulabe sitaani yajja kuzikiriza nakukola ki kusaanyaawo. Omagete obona kufuna omukisa okukola ki olwakubanga ekisa kyeyongedde naffe tweyongere okukola ki okwonoona n'okwewolereza oba nolabo n'okwevulunga mu bibi. Yesu yagamba nti gweyagala akola ki munenya. Naye ate oluusi Dawudi yata Uriya era Mukama yakola ki yamunenya. Ebyabamu tubimanyi. Dawudi yeetonda Mukama nakola ki namusonyiwa, naye tesajjawo kintu omwana yakola ki. So oba gwe nange watulina Mukama atunenye omanyi otya how extreme, omanyi otya scar kyegenda kusigalako. So tuleme kakanza mitima gyaffe abooluganda. Bwe tulala leero tusitulemu leero tweweeyere Mukama Katonda, tuleme kakanza mitima ng'abaana ba Isirayiri. Bino ebigambo si bipya bannange, tubiwulira every now and then. Naye abaana ba Katonda ng'Abaisirayiri bakujjukizanga kyo na misana. Kyeki tujjukiza kigambo kyani? Tuli busy. Nze ndi busy. Emirimu shift upon shift, nina schedule. Sina budde buno nya Mukama. Naye oyo gw'otalina budde yagwa omukagogola ki? Wakeera ku matana awukujjamu. Nze bannange naye ndayako ku mutungo obulamu obuvaamu n'amaaso gange abiri. Nali mu O level. Stepdad wange taata we yafa nga ndi awo mulaba. Bali bamukoze surgery naye oba yafuna blood clot. Buli omuntu ali awo ng'atudde mu afternoon ng'ali nomo ng'ajudde kakyayike naye neyeesika from nowhere. Nange okwesika neyeesika naye bamugamba asuka CPR ekyo kumulu resuscitating naye yassa emirundi engi ngogumu. Kati ngaze omuto gwange amanyiwa akyali mulama agakola ki kudde engulu nasa n'okusatu. At that time I mind this is the breath. Wanga Bible egamba nti Mukama yawa omuti omukka era wetufa
omuka gudayo yani awo omuka gw'obulamu gwali kumuvaamu zinakyako n'amaaso gange abiri abooluganda tuleme kulinda kutuuka to that extent. Omanya otya your next minute bagamba togerako kyakola kyakireeta naye abakkiriza nze nzikiriza nti obanga oli mulamu era twatugeddeko jjo nti obanga oli mulamu waliwo ebintu ebi byotasobola kudduka ng'omuntu omulamu ye death and taxes. Abantu abalamu okujja ku Queen w'Ebungereza yaswa misolo n'abasigadde ffenna abantu tosobola kudduka musolo bintu biri bye assured of. Abantu baseka bajja kugera ku death naye we all ffenna abali wano tumanyi tuli wolu nga tukoze tutya naye teri omukufa akolaki lumanyi lunaku olwo. Nyabwa tusomeko Daniel sura 5 sekaza 15 Daniel sura 5 olunyiriro lwa 2 tulabe amalala kyegakola ki kyegakola. Agamba bwati naye omutima gwe gwegulumiza n'omwoyo gwe gukakanyala bw'atyo n'okukola n'akola ebyamalala n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka olwamuggyako ekitiibwa kye. Webale nnyo omusomi waffe bana ffenna tumanyi okusi tumanyi obunabbi tumanyi Nebukadneza yali ani tumanyi obwakabaka we bwali ki gwe mutwe ogwa ki ogwa zaabu gold ffenna gwe tumanyi obulungi naye olw'amalala ge Nebukadneza yali alabye ku Mukama byakola kubanga tujjukira nti yagenda n'amalamu walderness emyaka 7 obula okyali mutegeeza ne ttiimu ze eri Katonda era weyakomawo n'agulumizaani Katonda n'akyuka naye okukyuka kwe tekwalastika forever yema ate n'akola ki tumanyi yakola n'akola ekiwumbe ekya zaabu kyabantu bakisinze naye Bible etulabe nti olw'amalala ge obwakabaka ne bukola ki ne bumuggyibwako. Tulabe ne Belshazzar yali mu I think grandson wa Nebukadneza era erinnya Belshazzar baali bulamu Daniel kubanga Daniel Nebukadneza yamutuma Belshazzar. Naye tulabe ne Belshazzar nti naye amalala gakola ki abooluganda amalala waliwo abakozi abamaga nti amalala is one of the world's mysteries. Teri muntu amanyi malala gye gakola ki kubanga amalala ge gagusa Setaani Lucifer malala. Tusobola okumenya abantu mu Bayibuli abaatulibwa amaki naffe kenyi tuwamanyi naffe kenyi twemanyi bane ekintu kyata amalala gakulidinga okukanyaza omutima wakanyaza omutima eggulu mani yani ki abooluganda kaffe kaganza mitima gyaffe otuwa ekigambo kya Katonda ku lwaliro ng'ayogera eri ffe kikole amakulu mu bulamu bwaffe tweweereyo ddala obutalekaayo tuleme kubeera aga naaga. Leero ndi wa Yesu enta ndi wa Setaani. Omubulizi omu yabuuza naga nti abakristaayo abasinga tulinga aba agents oba spy baba traininga okuba nti bali banga double standard life bali banga life says biri oba luti nesatu nenya n'ettaano nti asobola okubeera nga mulungi nnyo wajja mu kanisa era nga nawe wabula amugamba omuntu oyo Mukama akola ki naye ne wadde eri nabanga mulungi nnyo nga nekyakola bulungi. Abantu abasinga banatuleka ba agent mu kanisa ya Katonda. Omubulizi omu yagamba nti tujja mu kanisa wano nga tuyinza okusinza ne twewumbire kantu banga abawobeezi naye nga kiri ku bwongo waffe ekiro kya leero ninayo dance ekirayo nayo genda mu club nga plan is laid out strategy naye abooluganda ebifo bye tugendamu Mukama tutaddeko abamaleka bwe tukuuma naye ebifo bye tugendamu oba ebintu bye tukola oluusi bamaleka bastepping aside. Omubulizi omu yagamba nti bamaleka Katonda batuteeka oluusi waliwo ebifo bye batakola ki bye batagenda bajja kubeera naawe naye kasoola oyingira mu luggi olumu bwe luti obasigala ki nga gwe waddeyo emikono gyani
akole kyonna kyayagala kugobanga ti nze nzuuno kulwanjira kyoyagala. Ate jjukira mulabi stand yajja kukola stand si mukwano gwano. No matter how good it may sound, oba no matter how sweet, kikutwala mu kukola ki oyinza butakiraba wano ku ntandikwa. Ate banange okuddira nze wanga nze njogeranga nze ndi example okuddira tekufanika ku muntu omuntu azusula omuntu agudde avuddeko ya Katonda. It is gradual. Omuntu omuyagala nti the power of ones, of singles, singa omuntu akulira kimu nakushwako muno kutya nti omuntu agende mpola ogenda okusanga gy'otuuse you're far beyond repair. Aboluganda katuzukuke katusalewo leero omuntu agenda nti salawo leero side kijogwako gwe weemanyi tosobola kukwerimba tosobola kulimba Katonda wo ozo kulimba ekibiina kyonna ozo kulimba kanisa yonna ne balaba nti gw'oli muki mutuukirivu naye tosobola kulimba Katonda wo tosobola kulimba na mutima gwo naye jjukira Mukama twalaba mutima ki munda. Omusomi atutuniko Billerica essuula 10 olunyiriri lwa 26 n'olwa 27. Agamba bw'ati Billerica 10:26 kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeyo nate ssaddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro okugenda okwokya abalabe. Tewaliiwo ki ssaddaaka esigala Oluganda era gwe kennyini waweesalidde omuki. Choose you today. Salawo leero kubanga bana abakristaayo katwerekereza ebintu bingi ebinyuma oba olaba bitwali tukolanga bitunyumira naye nako tubeera batugamba naye nogamba asijja kola ki kukikola naye obuntu obutono buno bwetwekutteko buleme tuzikiriza abooluganda gossiping ereme tuzikiriza obukakanya bw'emitima buleme tuzikiriza abooluganda tweweeyo n'emitima gyaffe tweweereyo ddala tuleme kuleka 0.5% omulala okukola ki okugikolesa okutusaanyaawo nga mpunzika katusome ennyiriri 2 olusooka kubikkulirwa 3:14 okutuuka ku 16. Ffenna nyino tulumanyi nnyo baluganda. Revelation 3:14-16. Kubikkulirwa 3:14 agamba bw'ati era eri malayika w'ekkanisa eya Laodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo amiina omujulire omwesigwa era ow'amazima olubereberye lw'okutonda kwa Katonda nti mmanyi ebikolwa byo nga tonyogoga so tomuguma waakiri obenga onyogoga oba okuguma bwe tutyo kubanga olina ekiruguumirize so tonyogoga so tomuguma ndi kusesema okamwakana. Abooluganda bino nga Yesu yabyogera ndi kusesema nze buli wembeera binegamba biresonatinga mu bulamu bwange mu mind yange ndi kusesema kale wakirisawo genda anze Katonda ki mbyesonye emiviiddeko ddala tekangende mu nsi ola ebyange mwabamanyi oba salawo ogambe nti nze nywedde ku Mukama Katonda ekibi kyonna nkirese naye tobeera aga naaga kubanga Katonda agambe ndi kusesema. Ekigambo ekyo kitiisa eri oyo yekutte ku ki 2 places. Era Yesu agamba nti baligamba nti twakuyisanga oba twawanyanga munyanga munveeko musekati sibamanyi. Tuleme kubeera bench warmers mu kanisa. Ekkanisa ereme kubeera kifo kye tujjamu okusinza. Ekkanisa ebeere emitima gyaffe okukiza kwaffe kubeere emitima gyaffe. Toba mukristaayo ku Sabbath kukka oba ku Friday kukka. Beera mukristaayo 7 days a week.
okusalawo tulina okusalawo ekisika kisalawo leero iwajja okola ki gyogwa abakkiriza abooluganda binenga kabirwaire bikola obulamu amakulu mu bulamu bwaffe era twongere okusaba Mukama Katonda kubanga lumu nali awo waka kyalaba nga alina abakwano abajjako kola girls night olwo omuwala omu yajja ng'ayogera n'agamba nti nedda amateeka makakali nnyo era gavaawo mu bulamu bwaffe gwe nga gwe tutula nengamba of course mu buntu nga gwe tosobola gakola kino gatuukiriza naye weewaayo eri Katonda wo Mukama Katonda akola mu ggwe n'akusoboza okuwangula. Petero oba Pawulo agamba nti omuntu njagala okukola ekirungi naye nkola ki canon nature always nga engeri tuli kibi we are always attracted towards sin. We always twewolereza compromise. There is twekiriranya nnyo abooluganda nti omufoto okuyimirawo negamba nedda ganogemaza why okay ndaba ne mukadde gundi naye akoze ki agenze zenzaani abooluganda kisajja kutuuka mu mulembe guno ng'olina okuyimirawo bwomu bwakkiriza omumanyi bwakkiriza wamutegeera n'omutima gwo gwonna oba okyali eno n'eri. Olugirako olusembayo luliva Ebbulaniya 12 olusooka n'olwokubiri. Billerica 12 agamba bw'ati kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkana olutwetolodde twambulenga buli ekisitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe era nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waaffe olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba n'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono gwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Amiina. Abooluganda tulinga Yesu omukulu okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakyo olw'essanyu omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba. Abooluganda mbakuliza kigambo kino olunaku lwa leero olusinzirawo n'endoozaamu neŋŋamba nti ebyensi binyuma bannabyokunya binyuma ate biwoomu naye nga twasomye mu lubereberye 6 nti Yesu Katonda yagamba nti ennaku zaffe zibanga 10 mwaga osobola okulya ensi eno myaka 10 mwaga bameka bawagula emyaka 12 bameka gwe wali osinkanyo nogamba nti banezi namulabako n'abaso gange bamu babiri walaba meka mukadde kino walaba meka. Thank you. Come on, home. Yes, ma'am. My great-great-grandmother, she died at 100. Oh, mugu akalaba. Yes, so tumanga nti out of 100 bring up for something. Ensi oyo jira kwa myaka 12 no jidia 120 years. Now what is 120 as compared to everlasting life? What is 120? Tell it, the everlasting life. What is 120 as compared to 1000? Kubanga Bible gan tuliwa ne Katonda affe nga tulambula ensi emyaka meka emyaka 10. So ebigawo biberenga mu bulamu bwaffe twagala okulya ensi eno naye ensi eno bameka banga up 120 batono nnyo naye lwanga otuze ku 12 compare 12 to everlasting life. Compare 12 to obulamu obutaliimu bulwadde obutaliimu kufiirwa obutaliimu nnaku yonna kubanga abooluganda nkakasa nti fina abali wano teri muntu no atalina nnaku gyalayo mu bulamu bwe taliiyo ng'ali ku nsi kuno. Ennaku y'okulwala, ennaku y'okulumwa,
enaku y'okufiirwa kuva fena wano awala obutaga nti ngolaba musanyufu naye nga nekyoleka ekimulya kyaddeyo ng'ali yekka neyalekera mu kitanda kye mu birowoozo bye ogamba ng'ali yekka mu luumu ye n'agamba Mukama Katonda naye wajalo ng'asanyuka ng'omulaba naga naye guno ekyakalina ki obulamu bwe bulungi naye abooluganda kamaleko nti newoba ng'olina ensi eno yonna ng'ogina mu kitanda era still obulamu tebugenda kubeera 100% joyous and joyful naye tulowooze ku bigambo bya Katonda tulowooze ku bisuubizo bya Katonda Mukama kati asuubiza ekintu kyaddirira ku kigambo kye era kiri alijja era ali mukubajja okutwala eka leka ebyensi bireme tukwata otusubya mukisa kuyigira mu bwakabaka kubanga ffenna eggulu yeggolo yaffe era okumala kuwaali bakomyewo nagamba nti weebale olwanyi olutalo oli mulwanyi mulungi ebigambo ebikanaye kabezo tuge mubulamu waffe twerekereze byonna tweweeyo ffenna tuleke buli kimu kyonna kyetwekutteko oba busungu oba kuyomba ogamba tumusabe Mukama transforming inside out so tusobola okuwala ebibala by'omwoyo omutukuvu Mukama atuwe omukisa atuza ku bigambo ebyo awamu n'ebigambo ebyo kati olw'oluyimba olw'enjawulo